No, you can go. Sana. Other. Hey. Someone has pressed there. Yeah. We're going to level 2, right? This side. Please wait for them to come and help us. They know they are dead. No, they can't go first. Hey. So now they're just running away. This way. No. Look at there. No. No, you can go. Sana. Other. Hey. Hold on. What is that? So, tugenda mero. Kubaana lumiziddwa era bagezaako kutwala mu ddwaliro kuba mpulira obulumi mu mubiri gwonna, eno yonna mu mikono, mu kifuba. Tusaba Mukama asaasire. Embeera abadde etya aba Parliament? Embeera aba SFC bazze mu Parliament ne batusikamu lwampaka nga batukuba ne bampalula ku madaala batuyisiza eri emabega olwanzije mu Parliament wentukubanga twabadde tukanye
etteeka ly'emmwanyi ne bagamba nti tuleeta effujjo ne batusika mu Parliament era nsomu ku be baatutte naye nga bankutte bubi nnyo abasajja ne bankwata n'amaanyi ne bankubaakuba ne banti muno mwonna mu kifuba ne bakumpalula ku madaala paka ne batusibya mu kamotoka tutte mu bumotoka bwa drone bwabaddeyo wansi ne tubeera omwo mwe nasiibye mama ne batwetolooza nga ndi wamu ne bannange paka bwe bankasuse wano ewaka ekiro ddala so nasuze siri bulungi kwe kusalawo abantu bange tugende mu ddwaliro nongera okunneekebejja. Not feeling fine because I was manhandled from Parliament by security operatives believed to be SFC persons, and these were men manhandling a woman. They roughed me up from Parliament because we were objecting to the coffee bill, and I was dragged along the stairs and then put into some drone which was behind Parliament, and that's where we were made to be almost half of the day until I was driven around with some of my colleagues and later dropped here late in the night. And waking up in the morning, I've not been feeling very well. I feel a lot of pain, inner pain in the chest, on the arms. So I've decided with my team that we seek medical treatment. Thank you so much. Buddamu ngenda kusaba speaker ambuulire 1 lwaki banfulumya kubanga mu kunfulumya bajjako eddembe ly'abantu benkiikirira okwogera ebigambo byabwe. Number 2, lwaki bankwata mu nkwata gye bankwatamu. Number 3, ani yayuza engoye zange n'atuuka n'okubeera nga atambuza obwerere bwange wabweru kwaze ne mukazi ayeebikka ng'oggyeko ebibatu byange ne face ekisigadde kitundu kyange bwereere. So ani yakikoze? Balina kapasite okunoonyereza ne kamera za TV quiz eza CCTV ya Parliament ebeerako. Manyi babaddeyo nga baseka nga balaba ebifaananyi kati other than kuseka, I want to know ani yakikoze and I want that person to be brought to book. Okay? Avunaanibwe eyakikoze kubanga simba ka Parliament ate speaker si yakikoze eki ye yakiragidde. Bwe kiba si ekyo tebatulimba nti balina n'eddembe ly'omu lye balwanirira okujjako okwekoza. Kijene ku bakyala eddembe ly'obuntu teriko mukyala oba musajja. Tewaliwo ddembe lya muntu wano as long as kyoyagala kikosa ku kwagala kwa president w'eggwanga lino. Kimalawo eddembe lyo lyonna kasita yeebanga agayina kyayagala. Mwetefutefu okukola kyonna okufuna kyayagala. Nze neebuuza bwe tubanga amateeka tugakolera bantu
lwaki abantu kye babeera bagamba nti tebakyagala wandibadde okikaka ku bantu? Why? Lwaki tosooka n'ogenda oyagazisa abantu abo kye baagala? So democracy yandibadde nti ensi ena amasiga 3, eddamuzi erya parliament ne executive, nga buli siga likwata kuyitawo okweddala. Naye we tuli wano e Uganda, essiga lya parliament terisobola kukwata ku president Museveni kubanga bw'akoleramu bw'ati bonna balwala. Essiga liddamuzi terisobola kukwata ku president Museveni kubanga yabalonda. Kati ka president Museveni, like he one time said, and he did say it, amanye ekintu ekiri ku Museveni talimba yogera mazima sometimes, yagamba nti is next to God. Ye wakubiri ku Katonda bwe yeeyita teri asobola kumukwatako. So in Uganda toyimba demokrasia kubanga taliiwo, era tebatulimba nti waliwo demokrasia Uganda takola ki taliiwo, kubanga president Museveni mu bwomu bwe kyayagala kyekiteekeddwa okukola. Nekyo bakitegeeza kujjawo, bo bakozesa mulimi lwabwe olw'obusirikale to eliminate, ne bakitegeeza kujjawo mu ngeri yonna, bakujjawo n'afuna kyayagala. Naye ng'ekyabaddewo jjo kyenyamiza, nze ekyatuuseeko nze kennyini, buli omu muswavu tayinza kufulumya akatambi kyatuuseewo, wali adde akafulumyaza ne bakajjako kubanga kya buswavu kya kika kya ggulu. Nange nnyiniko sandeegombye bifulumye mu public, but ku lw'obulungi bw'abantu abalala abalijja n'oluvannyuma lwange, when parliament opens, I'll put on record what happened and I'll display my cloth mbalage kiki baalikoze. Balina capacity okukola DNA test. Betuga DNA abalamu lowooza birala, DNA si butonde bwa buzaale bwokka. DNA test ne wenkute bwento jawo fingerprints n'okebera. Balina capacity okebera DNA fingerprints ne bamanya ani yakoze kye yankoze. Oba babadde balowooza nti kye bankoze kijja kunzikakkanya, ate ndoza kyantanudde butanozi. Kya buswavu parliament okwekoza nga efaayo ku bintu ebikwata abantu nga bwe bituuka wano tefaayo. Actually speaker olwandi mugambye nti ababaka bandi bakutte bubi, yandibadde ayimiriza nasooka investigating who has done that, era lwaki akikoze. Nze mu nsonga yange mbadde gamba nti saabadde nakwabwa speaker bwe yafulumizza. Kati ani alina obuyinza mu parliament obulagira speaker kyatalagidde? Kubanga speaker tiyandagidde kufulumya, but wote kuba oyagambye nti oyo mumukole ki mumufulumye. Is the speaker of parliament in charge or she's not? Okusinza ku yabadde okyepika tali in charge, kubanga nzityanga nti fuluma. Badde bamufulumya banjuliza olugoye lwenadde nyambadde, ne baluyiza wano ne baluyiza ne wansi waggulu mpaka siriti waggulu. Ng'ogyeko kino okwata omuntu ne bakwata omusajja omu n'akwata omugulu gweno n'omulala n'akwata omugulu gweno. Really? Mu Uganda gye tulimu olwaleero mu nnyumba gye bayita August House, kati bwe kibeeyo. Then why do they blame police elsewhere? Kwebo byekola baba bisobola okukolebwa wano mu maaso gaabwe nga balaba ne batabako kye bakola. Kitegeeza that's the order of the day. Okitegeera bino ebyefuulanga bagamba nti bayombesa omupoliisi akutte abantu obyoba omuki kubeera kwekoza, kubanga bakkirize nti tebasobola kugamba ku president Museveni kyayagala kibeere kiba. Ndoza nga mukyala bwe yagamba let the man be, just let him be, because that's what he is. So kati kino kitekawa the best sound na obeda sina kuna feedback na sound sina kati tutemu shaka kale clear ona ko kan summarize sana o wato gamba para ba ane kati tugende watu tumulinde wano kuba alino kigira ali monde Tendeko. Sabadde tesitendega. omu bakwatiddwa obubi abasajja bano mu kufulumizibwa parliament. Embeera eno gyogerako ki ate nga twalabyeko ne katambi akamu ndowooza abadde honorable Malende nga abasajja bamukutte